waleeka akatabo ng'ekitabo kinene bakita katabo tekisoboka. Kati kyategeeza bahru ezo zisi ne ocean zikuba ejjovu ne libeera lingi bwe riti ninooza nga mulimu n'akaana ka nasale kasitula bwe kati ne kasitula ejjovu eryenkana ekizimbe kya Freedom City kubanga biba biwewuka. Ezo ennyanja ezakula ne ziwola zikuba ejjovu. Nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallam nti Allah bw'oyogera subhanallah mirundi 33, alhamdulillah mirundi 33, Allahu akbar mirundi 33, oluvannyuma n'oyongerako la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah kusonyiwa mazambi ne bwe gaba genkananga ejjovu eribira ku nnyanja. Naye ennyanja gy'ayogerako ze sea ne ocean, so si obuyanja nga bu Lake Albert, bu Victoria, George, Edward. Era mwana nga ofanga nolala n'otambulako n'otukako ku ze sea ne oceans, otegeera obuyinza bwa Allah tabaraka wa taala. Waliyo ebitonde ebiwangalira mu zi ocean nga tebimanyi nti ate ffe gye tuli, nga biri eyo mu duniya yaabyo bidigidira eyo nga tebimanyi nti ate ffe tukola ki gye tuli. Nga naffe bwe tuli eno tetumanya nti ate gye biri nabyo, ate ng'ebitonde ebisinga obungi bibeera mu mazzi. Kuno ku lukalu kuliko bitono, amazzi ge gasinga obungi wano ku nsi, era n'ebitonde ebiriyo bye bingi okusinga ebiri eno ku lukalu. Amayanzi, ebikennembe, ebiyenje, ensiri, enkukunyi, ebyeri bye bingi okusinga ebyeno. Waliwo edda 23 eggwanga ly'Abawarabu lyali litambuza amafuta nga gagenda mu Amerika, emmeeri 3 naye nga zitambula zeeriraanye, nga bwolaba emmotoka ezidduka nga zeeriraanye. Kati Allah n'ajja aleeta emmere yali ekulembere n'efuna obuzibu, ate ezo ne zigitomera. Nga emmotoka eziba zitambula 3 nga ziwenyuka, eyo mu maaso bwefuna obuzibu kyangu nnyo okukola ki, bano abala okusanga obuzibu ne bakurashinga banga beekanga lumu, amaato ne gabiika ne gayiwa amafuta. Naye buli ekyali awo kyafa, buli ekyali mazzi surroundings ezo zonna awo. Kati omugano ogwaliwo okusoma bannasayansi, ate kino kiki, ate bulijjo kino kirabanga anti bamagulu meeru mubamanyi. Bonna bajja abanokola ebyokunoonyereza ne batandika okunnyulula ebitonde nga baali balowooza nti basoma dde ebitonde by'omu mazzi ne babimalayo. Allah n'abalagako bye batalabanga ate nga nabyo biki bingi ebifudde, kubanga bwe gaayika gaali mangi ne gakkamu ne gayonoonaawo wonna we gaali gayiise n'ebitundu ebiriraanyewo. Ne balaba nga bulijjo bwe bakkiro baali tebasoma nga kubiweza koota, amakulu bwe banga bibadde 10 baali tebawezangako 7% ku bitonde ebiri mu mazzi, ate nga era tebyaggwayo kubanga amafuta tegakka nnyo mu mazzi. Amafuta galina embazuulu gaba waggulu w'amazzi, tegakkiriza. Naye ebintu ebyali awo byonna byakola ki? Byafa. Tewali surviving, bonna abakozi bonna teri yawona abali mu byombo ebyo ebisatu. Nga bw'owona amazzi aye tojja kuwona kiki? Mafuta. Bw'onoowona amafuta tojja kuwona mazzi. Kati wano Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayogera ku jjovu eribeera ku nnyanja, ategeezamu ennyanja ziri ebwaguuga ezakula ne ziwola, the ocean
sea. Alhamdulillah, nakalabako ku sea eziwerako: Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, Red Sea, ezo naziraba. Then nendaba ne Ocean, Atlantic ne Indian, ezebbiri. Atlantic Ocean etandikira South Africa, Cape Town, nedda eno kuside ya America. Nagwo guli awo gunene guzibu, tegukoma. Yayawukana Allah tabaraka wataala. Amazzi yagateekaawo myaka na myaka, ffe tujja ne tukaddiwa ne tugenda. Ne wajja abalala ne beewuuba, ne baza bakitalo nnyo ne bagenda, ne wajja abalala. Naye ezo ennyanja ennene zezikola ejovu. Zisobola okukola ejovu bw'obeera wala ng'oza bire, obyengera ng'ebire, naye nga jovu balikuŋŋanyiza liri awo. Ebire ebiri wansi ku ttaka bizizewo bitya? Nasulako ku Atlantic Ocean e Cape Town, naye nga kawoteeri kawanvu kagenda mu bbanga, naye nga wannyogoga, nga nnengera ocean eyo bwenti. Kati nendengera ebintu ebyo nindoza kati kumakya ne tugendawo, obudde omusana gwaseemu, nga jovu bali kuŋŋaanya ne baliteekawo, oba bamalayika oba baani, nga liri awo teryenyeenya, liri awo lisirise liti, ligwerera mpola. Kati nabbi atugamba nti omuntu ayogera azikaari ezo, Allah amusonyiwa amazambi ge ne bwe gaba nga genkananga ejovu ly'oku nnyanja. Naye bategeeza mazambi matono so si amanene, bategeeza mazambi so suuli agenda akola ebikola by'obutambuze atayiminga adhikaari subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, 99 bwe kiggwayo ayongeyeko la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tibiweddeyo. Bategeeza mazambi maki? N'amatono geetuuma, n'amazambi matono geetuuma. Nga oba tusigira ekifaananyi ky'omusajja alina gy'akolera, nga waba akomawo ewaka ayita mu kibira n'ajja n'oluku lumu n'alusuula awo. Buli kanaku ajja n'oluku lumu n'alusuula awo. Oluvannyuma lw'emyaka 3 luba lukyali luku lumu. Ye abakyasobola okuziggyawo zeetagana tuleera 40 feet. N'obuzambi obutono bwe bubeera. Omwana Adamu abujerega n'abuyisaamu amaaso, kumbe obutonotono bwe bubeera ne istimuraaru bufuuka manene. Kyava tugamba Ibn Abbas radhiyallahu anhu, la sagiratan maa al-istimrar wala kabiratan maa istighfar. La sagiratan, teriyo zambi tono, maa istimrar, ng'olidingana. La sagiratan maa istimrar, teriyo zambi tono ng'olidingana, anti genda kwetuuma lifuuke ng'eddeni. Wala kabiratan maa istighfar, ate tewaliyo zambi ddene ng'okola tawuba. Kasita okola tawuba eribadde ddene kafuuka katono, naye akazambi akatono ng'okaddingana, ate mu myaka 3 oba olina oguntu gunene bwe guti. Naam. Zabadil bahar, ejjovu ly'oku nnyanja. Ebigambo bino birimu aqiida nnyingi, kubanga subhanallah tutenda Allah, alhamdulillah kumusuuta,
Allahu akbar kumwawula, wala hawla la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yenna aqida kulaga nti buli kimu Allah tabaaraka wa ta'ala wanjawulo. Naam. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول دبر كل الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. omulyango gwe tulimu gulaga dhikari ezogerebwa ng'essala ewedde. Muadh bun Jabal al-alimu al-jalil, omumanyi w'amaanyi mu umma, imamatul ulama oba imamul ulama, omukulembeze w'abamanyi mu umma eno ye Muadh bun Jabal, a'lamu nnaasu bil halal wal haram, asinga abantu bonna mu umma eno okumanya halal ne haram. Al-muqri'u, nakinku mu kusoma Qur'an al-Karim. Ebyo byonna bitibwa bya Muadh bun Jabal radiyallahu anhu warda. Byonna bitibwa byani? Bya Muadh bun Jabal, hatta bamwongerako nti muntaha al-ilm. Muntaha al-ilm, irimu wesentalingira mu nzivunula ezimu, irimu wekoma k'oyo omwana omulenzi oyo Muadh bun Jabal. Muntaha al-ilm, lwakuba ebimu okubiza mu Luganda biyinza okukola amakulu agatavaayo bulungi, naye mulimu ku bitiibwa bwe muntaha al-ilm. Twalina omuyizi waffe wano bamutanga Sheikh Hamza Hussein, Allah yamutwalako, omu ku bafawunda ba Darussain rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Bwe twali tuvunula ekigambo muntaha al-ilm, yagamba nti kitegeeza nti singa ojja ng'obuuza abantu ebibuuzo, oli n'omubuuza simanyi, n'obuuza n'oli simanyi, n'obuuza n'oli simanyi, n'otuuka ku Muadh bun Jabal n'omubuuza n'agamba nti tamanyi, lekera awo toddayo kubuuza. Kyo kitegeeza nti muntaha al-ilm. Yali musajja mukugu nnyo ate nga mwana muto, Muadh bun Jabal radiyallahu anhu warda. Naye atugambye nti nabbi yamulamira osiika ya Muadh, nkulamira Muadhi wange, la tada'anna an taqula dubura kulli sala, tekakutandanga n'olunaku n'olumu nolekayo okwogera ebigambo bino ng'essala ewedde, Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika wa husni ibadatik. Okusaba bino ebintu ebisatu Allah tabaraka wa taala bikuyambeko. Ekisooka, Allahumma a'inni ala dhikirika, nyambako mbe nga nsobola okujjukira okutendereza. Kyategeeza wano kyekiriwa Allah okuwa ekiteno ekitone kyokuba nti ojjukira edduwa y'ekifo, bano basoma dduwa bweti, bano basoma dduwa bweti, bano basoma dduwa bweti, nga ozisoma Allah yaba kikuwadde, kubanga bangi aba yazikwata abyerabira. Gweweewunya edduwa y'okugenda nga tugenda okulya emmere, ze zimu ku dduwa ze tubuuka, naye nga bisimillah ani atagimanyi. Ekikulu kuzikwata, kubanga era obikwata n'otabikozesa. 80% ffe abasiraamu nga tugenda okulya emmere tetusoma bisimillah. Tetwagikwata, twagikwata. Tetugimanyi makulu gaayo, tugamanyi. Obuzibuliriddawa tujerabira. Allahumma a'inni ala dhikirika, ay Allah nyambako wa dhikarizo. Edduwa zonna ez'okuyingira washrooms, ez'okuvaayo, byonna tuba twabikwata. Ani abijjukira? Ani ogenda kumujja? Ay Allah nyambako mu kukutendereza mu mbeera zonna, kujjukira adhikari ezisoma mu bifo, okujjukira edduwa z'ebifo,
otuuse kafo kapya kaalo kogenzeemu kapya ayi Allah nkusaba mpa obulungi obuli mu kaalo kano kingiriza oby obukalimu ani abisoma okujjako oyo Allah gwaba yanguyiriza Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika enyinga eyokubiri wa shukurika okwebaza kubanga ashukuru ibada okwebaza Allah ibada si malala si drama okwebaza Allah ibada i'malu ala Dawuda shukra wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Allah tabaraka wa taala yali ayogera ku bantu b'ennyumba ya Nabbi Dawud alayhi salam yabawa ebyengera bingi naye lwakwe bali bamwebaza baali bakola ki bamwebaza wa qalilun min ibadiya ash-shakur namutegeeza nti naye mu baddu bange abanneebaza batono mu baddu bange abanneebaza fatabassama dahikan min qawliha qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Nabiyullahi Sulaiman alayhi salam Allah mtunyumiza mu Qur'an fatabassama dahika namwenya ngaaseka fatabassama dahika namwenya ngaaseka kubanga si kitendo kyaba ambiya kuteeteemuka si kitendo kyaba nabbi okuseka n'ateeteemuka n'akunkumuka yenna n'agwamu n'amagezi n'amaziga ne gajja nti ani oyo ti nabbi wa Allah era bwe kityo n'abamanyi bayirimu ebyokuteeteemuka yenna n'atandika okuba nga takyamanyi nabiriwo si kitendo ky'abannaddiini bo bamwenya bumwenya fatabassama dahikan min qawliha yawulira ensanafu ebigo byayogera qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ayi Allah nkusaba onzikirize neebaza ebyengera byompadde kubanga okwebaza ebyengera Allah byakuwadde ibada okwebaza ebyengera Allah byakuwadde ibada wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Allah yakirangirira dda bwe munanneebaza ngenda bongera bwe munaagaana okunneebaza nange ebibonezo mbirina ate ebyamutawaana kati okwebaza Allah ibada si komedi si kutula mu butuuzaawo okunyumirwa ashukuru ibada illa ala lutin najjaynahum bisahar kadhalika najizi man shakar. Abantu ba Nabi Lut alayhi salam Allah tabaraka wa taala bwe yaleeta ebibonerezo n'azaabu yataasaako abo abaali bakkiririza mu Nabbi Lut alayhi salaamu mu kaseera k'okulya ddaako illa ala Lut okuggyako abaali bakkiririza mu Nabbi Lut najjaynahum bisahar bonna bataasa ne batafa mu kaseera k'okulya ddaako kadhalika najizi man shakar bwentyo bwe nsasula abanneebaza. Azaabu zajja mu kaseera ka ddaako nga bukya ebintu ne byedomola naye bba bannabbi Lut alayhi salaamu abaali bamukkiririzaamu abaali tebeetaba mu bikola bya bufumbo bwa kikula kimu bo yabataasa azaabu tezabakonda nako zalondobamu abo bokka abaali abajeemu kadhalika najizi man shakar. وقال بعض السلف الصالحين بالشكر تدوم النعم. Abatusooka abalongoofu batugamba nti gy'okuma okwebaza Allah ebyengera nga bikulekera. Naye ne bwe twogera okwebaza ebyengera abantu baffe alowooza kulinda kusooka kugaggawala alina ennyumba emweya kasaawe k'ennyonyi alina ennyumba ku nnyanja y'egindi erina lake view olengera ennyanja wali avuga ekimotoka kinene kizibu kya milioni 4 olwo nga bamugamba kati webaze Allah ebyengera tulina nfofoolo
olaba nga bwe tutudde wano mu bwavu bwaffe wano ffekka bye tutudde wano tusobola bimalayo. wa in tauddu nimata llahi la tuhsuha. mu bwavu bwaffe ne bakuwa 48 pages otandike okuwandiika ebyengera Allah byakuwadde mu kayumba kumuusula ekitabo kijjula nga tebinagwayo. naye nga tulina sente, tetulina buyinza, tetulina wadde poloti wadde ennyumba. ebyengera mu byonna byonna ekyengera ekisooka ni'matul islam. ekyo waliwo ekikivuganya okuba nga totamiira tonywa njaga, ekyo kyenkanika. okuba nga osala eswala 5 mu lunaku, mbulirayo ekyengera ekyo ekivuganya ekyo kyokka ekyo ekiyinza kyekiriyo. bw'oveeyo n'ogenda ogwa ku ni'ima endala eya siha, oli mulamu, buli joint yo namu, buli organ gy'olina namu. ekyo ng'oyala okutegeera obuzibu bwakyo, oyogerako ne ku basajja bagagga nga bamaze okukamutema nti ensigo zombiriri ndwadde, taddayo kuwoomerwa kantu konna mu bulamu. ensigo zombiriri ndwadde, twetaaga mpya. oba nyanagguza onayo ku baana abakuze bakugu nibo balina nga bagenda zikuwa, naye obulamu kika kyo transplant bagijja mu mutabaniwo ne bayireeta eno, oba muwalawo ne baleeta nam ni'matu siha. oli mulamu, sekafaluuku n'akagali okasamba, nga bwogwawo bweweebaka bw'ozuukuka. abaana munange abasinga tebakimanyi, nga bwogwawo ogwa bugweri. jamaani waliyo bannaffe abamu ngaekiro kyonna asula alumizibwa, buli kaanaku omwaka ne gugwa wali. ekikendeza ku bulumi makerenda ago gamiramira, asobole okwebakako ekiro. kati okwebaza ebyengera ffe tulinda sente nedda, ebyengera bingi. twaddeko muwummula emabegako awo nendaba omwami ng'ayiwa amazzi ga zamuzamu mu liiso nga gayingiramu. omanyi okuyiwa amazzi mu cupa, ye ng'ayiwa mu liiso. nenga subhanallah, kino kiki? nanga nti lino siddamu, lino lyeddamu. ate nga batakugambye tosobola kukiraba. naye kati njiwamu amazzi gano zamuzamu ddagala, buli kaanaku ayina okuyiwa amazzi mu liiso. ffe tuli wano tulowooza Allah tabaraka wataala tugguliddeewo, tulina nankani akasente tekalabikako naki. jamaani abantu baggwayo dda. buuza ffe abasajja bakulu batambuddeko ne bannagaggaabo, tubeegomba mwana wange, naye singa mutulakawo ne munyumyamu naye tukakasa nti oliddayo mwegomba obulamu bwo bwonna obusigadde. kizibu toddeyo mwegombe ng'omwagaza ki? kati ashukuru, okwebaza ebyengera, tusa Allah, Allahumma a'inni ala dhikirika wa shukurika. nakyo kenyini Allah yena kikuyambako n'otegeera nti ninayo ebyengera kangu myebase. oba takikuyambyeko olaba nga atalina kyakuwadde. era bwe buzibu bwe tulina wano, oli alabira ddala Allah talina kyakoze ki, sina kyengera nekimu Allah kyampadde. naye nga kwe tutudde otugamba nti wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha, nga watuddeawo okubala byengera byolina Allah tosobola bimalayo. naye ng'agamba ffe abanaku, waliwo akatundu bakayita buziga, bayitayo buziga, bali bakoze lumu aqiiqa nga yakigagga nnyo 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 nnyo. ne tugendayo ne bamasheekha abamu, nenjogerako n'abasajja babiri banyini akiika eyo, bali bakwedda baana nga 8.
ne bambulira ekituufu ne baŋŋamba nti mu nsi muno mulimu ebyebbeeyi biri ebintu ebyo byebasooka okukiŋŋamba nga bagagga bavundu ne baŋŋamba nti obugagga tebulina makulu fe twegomba basikaali baffe betwegomba ne babuuza lwaki nga mulina zino ziraba ennyumba gye zikoma ne baŋŋamba nti buli banyuma myezi 6 alina okuddayo India bakibeere ensigo kubanga bamuteekamu nteeke aga nti ebyebbeeyi mu nsi muno biri ebi herethe bwe bugagga obusookerwako obwokubiri kutegeera Allah ebyo kasi obifunanga oba naggaga Bill Gates oli atakwatwa nako kyokka nga kyekigambo kiri barakallahu laka ekigambo baraka byebyo ebintu bimeka Allah tabaraka tala okuwa baraka mu bulamu aba akuwadde ebintu bibiri okumutegeera amateeka ge haramu n'omanya nti haramu wajibu n'omanya nti wayibu eyo babaraka ekyokubiri nakuba nga oli mulamu so si bagenda kumulongoosa bagenda mujjako akanyama bagenda ebyo bimuwulira nti bagenda mujjako akanyama waba peyini bakajja mu byenda munda kokokka bwe bagenda okukajja oyo naye kansa kika kirala oluwaju oba luba lwaju lwa ggaali oba luki lwebasinkani lugenda eyo munda nelukalumayo ne lukabaleetera wokka we bakajja wokka eyo nawo kansa mulala ate twagala kebera kansa oba mulina baleka bamulekedde ate ne kansa omuki omupya baagala kumuggyako akanyama nabuuza tini wano waliwo akanyama wano ku kugulu bonna buli wamu waliwo akanyama ti tetukajjaawo nabirabako muzeeyi wange yenyini muzeeyi kyeyuni nibaga nti akanyama kangu nnyo ne ku kigere tukajjako nti ani akulima omujjako akanyama eyo yokka puroguramu yokka ekumala okugamba nti ku nsi kuno tekuba nko kiwooma wadde kasukaali wadde biscuit kanyama kokka inshallah atusaasire ya rabbi health nakutegeera amateeka gani bwe bugagga obwensibo Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husn ibadatik ayi Allah nkusaba onnyambeko adhikari nzijjukire edduwa z'ebifo nzijjukire edduwa z'obudde nga bukedde adhikari sabah edduwa z'obudde nga buwungedde adhikari masa edduwa z'okugenda okwebaka adhikari nawm katwina sheikh waffe Mshar Rashid Al-Afas Dr. Al-Hafidh yazitukwatira maloboozi okutuyambako ziyiga agamalobozi agasinga gemuwulira agasoma adhikari ezo ga sheikh Dr. Mshar Rashid Al-Afas musajja mu Kuwait yatuula mu studios nagenda nga zikwata mpola naza arranginga ez'okumakya ez'ekawungeezi ez'okwebaka Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika ekyokusatu wa husnu ibadatik onyambeko okubanga nkola ibada bulungi kubanga ibada bazikola baba bangi naye bakola bifu tula nti mulamazani tuba bangi naye bonna basiba bituufu abamu baggusa luwalo si bwe kiri lamanzani tuba baki bangi naye mukuggusa wa husnu ibadatik okubanga ibada nzikola nga bw'ozaagala zitereere zibeere ennungi nemmasi tubamu bangi naye oza bonna basala bituufu wala kuggusa lubimbi hijja ate bw'otuuka mu hijja ne gujja bagira eri ebatuwa just manyi ogendako mutuwa ezo zo nzibaddemu emyaka mingi naye nga haaji yennyini yazze okukola hijja tamanyi nakyemuliko n'ekyamuleese takimanyi ekigenda mu maaso takimanyi results talina kyamanyi nako waliwo yaŋŋamba kakati ne hijja yaabwe ngimazi badde mubamanyiire ne mbuuza baani twali tubeereye ku mikolo
abagagga nga banyimba kale olina ssente tokola nga hijja kati baddemu baŋŋambe ngimaze oyo aba akoze hijja oyo baddemu banyimbirire ngimaze hijja yaabwe yagikolera bali abamuyimba sala kuddamu kunzanyirako hijja yammwe yiiyo kati muleete ekirala ne mugamba kituufu bamaze naye lwakuba ate ya Allah togikoze ekiri mu hijja wa husnu ibadatik alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala yani ahsanu ibada. Alladhi khalaqa almauta walhayata, yoyo Allah tabaraka wa taala yakola okufa n'obulamu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mu bulamu buno bw'ensi abagezesa alabe ani anakola ibada ennungi. Ayagala quality si quantity, ayagala quality. Kati ahsanu amala yani ahsanu ibada kyeki ibada ennungi zeziriwa eziriko enjigiza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada yonna nga teriko njigiza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba oli ku quantity, ayagala quality. Tayagala bingi nnyo, ayagala katono nga kali smart. Naye wabeera mwanadamu ani goleetera ebintu nga bingi byonna nga bitails noleeta bingi naye nga byonna fake bikifuufu. Leeta butails butono nga quality mutindo gwego. Alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ezo zimu ku adhkar ezogerebwa ng'essala ewedde era mulimu ennyingo ez'essatu ng'osaba Allah azikuyambeko okubanga Allah akuyambako n'ojjukira edduwa z'ebifo. Kati ngenda mu kabuyonjo n'ogisoma, kati nvuddeyo n'ogisoma. Nina anti wange yali pharmacist. Anti wange alina pharmacy nene nzibu. Kati lumu mba ngenze omukyalira mu pharmacy ye nambuuza naye gwe ebintu mubijjukira mutya? Eddwa eyawano, eddwa eyawali, eddwa eyawano, eddwa eyawali. Atudde bw'ati mu pharmacy ye nga bwe ntudde wano. Ne mubuuza nti oli bw'ajja n'agamba nti njagala eddagala lya malaria ow'abaana. Kifamasi kino kyonna kyangenda wali. Tati singa agamba nti nina pain bweti, pain relief ziri wali. Ne mbuuza gwe obikwata otya? Kubanga ne mugamba nti kati nze essaawa zino nga anoonya eddagala erya malaria ow'abato kiyinza okutwala essaawa 8. Kuba nogenda nga nsoma kuwulikamu mpola. Naye yanga nti nze ntambula butambuzi nga nkwatawo bwe. Nanga nti mbimanyi. Ntwabisetinga buli kimu mbye. Ne mugamba nti kyekyera. Bwebanga pharmacy eno yonna ekuli mu mutwe. Bw'eriba eddagala nga liri eno toyinza kugenda eri. Customers zaagala eddagala nti nadde ngenze eri nga liri eno tekisoboka. Era ogenda odimugamba sayidi eno wagguluggulu oba wansi, sayidi eno mu kinywa. Naffe bwe biri nga bwe wabiwa time n'omasteringa pharmacy ye kuli wano ne bino biwa time n'obimastering, then n'osaba Allah akuyambeko. Allahumma a'inni ala dhikrika, ay Allah nyambaako mbe nga nsobola okutendereza, ala dhikrika wa shukurika, ne ibada ey'okwebaza oleme kukanga okaafuwalira ebyengera. Okaafuwalira ebyengera byayitira bimu kuyayitira Kaaruuna obuzibu. Inna Qaaruuna kaana min qawmi Muusa fabagha alayhim wa ataynaahu min alkunuuzi ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa. Qaaruun ezimu ku nnyingo okwebaza Allah kutambulira ku nnyingo 3. Okwebaza Allah kutambulira ku nnyingo mmeka? Tekuvaako n'emu. Ennyingo esooka nisbatu ni'ma ila al-mun'imi. Ebyengera bize kwa bigaba so si kubyeteekako. Nisbatu ni'ma
ila almunimi. Abantu abamu bw'amala oggula ennyumba n'azimba ennyumba nene badde nsevinga nnyo nze nsevinga bo tebasevinga baziryanga muvubi abadan si kusevinga kwekuleesa ennyumba eyo. Waliwo abasevinga bakusinga tebanafuna nnyumba eyo. Nze nasoma nina diguli kyobalaba ntetenkanyiza ze waliyo abakusinza madiguli tebanafuna ebyo. Nze seebaka nkeera nnyo ku mulimu waliyo abakeera okusinga tebanafuna ebyo. Buli konna kwogenda otugamba gwokasinga bagambye. Nze ne maama wange yaŋŋaba mu buto nali musajja mugezigezi gwosinga magezi. Biri byengera Allah alonda bulungi agamba nti oyo muwadde so si magezi go. Era buli wogamba ti magezi gange oba tewebaziza byebizibu bya Karuuna. Innama utituhu ala ilmin indi. Buno bugagga, it is my knowledge. Karuuna bwatyo yagamba abantu be. Allah n'agamba nti kati fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Nabimujjako n'amaka ge gonna n'ebyobugagga byonna. Kiri haramu tekikkirizibwa. Ogamba nti nze otula nti ndi hafizu nti nawanga Kurani obudde nze abo baka bwe basaavo. Tekikkirizibwa ekyo. Allah yasalawo n'akola ki? Waliyo abagiwa obudde okusinga nga biganye okutuula mu mutwe. Tuli fena biri byengera Allah yakola ki? Yabigaba. Totekamu magezi. Nisbatu ni'ma ila almunimi. Ti bino byonna obiraba temuli magezi gange wadde Allah. Sinze ategeera ennyo, sinze yasoma ennyo, sinze mugezi, sinze Allah yapadde bino. Ensonga ey'okubiri oba ennyinga ey'okubiri nga twebaza ebyengera istimaalu ni'ma bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Okozesa ebyengera mu ebyo Allah byayagalira n'asiima. Ekyengera Allah aba kikuwadde kikozese mu byayagala. Allah akubondegoddeko akamotoka. Wano waffe mu Africa ekimu ku byengera ebyamaanyi mmotoka. Ino si Europe, si Asia, motoka ziringa nyaanya. Famire zaffe wano mu Africa omwana aba omu yekka nga yalina emmotoka mu kika. Ogu nga yalina ki? Eri si we kiri. Eri ewaabwe si bukola ki? Naye emmotoka eyo ogivuga olaga wa ebifo byogendamu nayo Allah abisiimira abyagala. Ojja kumaliriza nga bagenze ku eno gye bookera abantu omuliro bayita yani ne batuyana. Sawuna, muuka erabika nnyo ku sawuna, erabika nnyo ku gym, erabika nnyo ku club. Kyokka nga ye Badiru. Muuka ya Badiru era bagambirawo noonyani nti Badiru gwe mutegere ku sawuna awo. Bwakubulawo genda ku gym. So bandi badde bagamba nti gwe genda ku Dhuhuri ku muzikiti ogumba awo gyomulaba. Bwabula ku Dhuhuri ddawo ku Asiri. Ekyengera okikozesamu ebyo Allah byakola ki? Byayagala. Abaana abawala ababalagavu Allah mu ekyengera ky'obubalagavu kyennyini kyamujogeza. Sinze nagamba mbajje nga ndi mubalagavu n'ajooga oli. Genda muwa beauty namuwa figa byennyini byakozesa nga amujooga. Naye nnyabo nkukakasa nti okubikujjako sekendi nene. Esekendi nene kaboda kagwa ekigwe eki nga tobanga nko beautiful. Ekiga eki just in a microsecond khalas. Abaana ab'obulenzi Allah n'agenda mukwasa kasente kennyini kakozesa okumujooga. N'agula ono n'agula oli nanywa emyengo gimala ku duniya. Tulifena emyenge nakugula bannekolera gya. Ekyengera kya ssente Allah kyakuwadde ate kyomujoogesa. Oyinza okukikujjako yetaaga kutuma malayika Jibuliru oba malakul mawuti. Kaakati nno tuli ku ebyo byonna byonna ebyo ebyengera bye twogerako.
waliyo ebyengero ebirala bye tuyisaako amaaso. Tugambye nti istimaalu ni'ma bima yuhibbuhu Allah wa yarda, okozesa ekyengero ekyo mu ebyo Allah byayagala era n'asiima. Kati ebyengero ebisookerwako kyekyengera ky'amaaso, gatunula ku biki? Amaaso ago ebintu byogatunuzaako byebyo Allah byayagala era n'asiima. Bw'ogatunuza ku bya haramu kiba kitegeeza ekyengera tokyebaziza. Amatu ago gawulira biki? Ebyo byowuliza amatu ago, kubanga amatu kyengera kyamaanyi. Amatu kyengera kyamaanyi, ate abantu tebakimanyako nti ate amatu kyengera kyamaanyi n'okusinga amaaso. Amatu kubanga tulina abamanyi ba irimu nga bamuzibe tebalaba, amaaso gaziba atalaba, naye nga irimu yafuwetako obufuwesi. Naye tulinayo bamanyi ba irimu nga bakiggala, taliyo. Abamu ku bannakinku kusoma Qur'an al-Karim tebalaba, amaaso gaziba. Waliwo akasajja kasoma nga Sekashwirayimu kamuzibe ku nnanga, bannange Allah akbar, akasajja kalina ekitone kali kazikamuzibe. Njagala ombuulire nti olirabyeko omumanyi wa irimu nga tawulira, alirida kubanga okutegeera kw'omuntu kusinziira ku kuwulira. Alina kusooka kuwulira n'atabika mu bwongo n'afulumya, kati ate amatu gakoze eki? Gasibye. Amatu ga bbeeyi n'okusinga amaaso. Naye kyekyengero kikozesezza biki? Byowuliriza Allah byagalira abisiima. Ffe mu ndabe yaffe tulaba nga amaaso gano kiki? Allah okuggyako amatu totalaba okuggyeko byonna. Khalas, bajja kuwanga buwi mmere bwawe baasi. Naye tulina abasajja, tulina ne baprincipe b'amasomero nga talaba. Sheikh Tariq Allah yamutwala emabegakaawo owa Bugembe Islamic, emyaka gyonna talaba. Sheikh Ibn Baz yali mufti wa Saudi Arabia, talaba. Nakati mufti aliko talaba, eyaddira Ibn Baz mu bigere, Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh, ava mu family ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, talaba. Ni aweereza bulungi nyamatu. Ekyengera ky'amatu gobirabanga bisaidi mmera by'emmotoka nankani nojolooza biwaawo biri awo biwaawo. Allahu akbar walillahi alhamdu. Amatu kigambo kikulu nnyo kubanga olina okusooka okuwuliriza byagamba obitegeere olyoke otwanukule, kale tubiwulira. Awulite ebyo byonna byengera biri awo. Ffe tumanyi mmotoka zirina biyumba binene, kulijaguza ennyumba nene eri ku nankani, erina kuleeka evyu olengera ennyanja eri. Ebyengera ebikuli ku mubiri ebisookerwako. Tutera okukulembera abavubuka abatototo bafunye kasente ne batwala mu umura, n'obalaba nga bakwata ku kaaba, n'ogalaba nno bantu tebakimanyi nti kati beesiibye okutte ku nnyumba ya Allah entukuvu. Kati ddayo Kampala otandika okukwatakwata ku baana b'abendi aba haramu, oyanjaza amagalo, okutte ku kaaba n'emikono gyo. Kati kulinda odde Kampala ogenda kukwata ku biki? Halal haram. Amakulu emikono gino kyengera byokwatako Allah byagala abikkiriza. Ebyengera nga tunnagenda ku byanfuna, amasente, mamotoka, mapikipiki, mayumba, tusooka byakulwa nti ebigere bino ntambula ngenda naye gyendaga Allah ayagalayo, oba wali haramu, oba nga mubuuza ebigere wampa byaki. Istimaalu ni'ma bima yuhibbuhu Allah wa yarda, okozesa ebyengera Allah byayagala era n'asiima. Akokusatu okuyogera ti ayi Allah nkwebaza, atalaffuzu, ayi Allah nkwebaza okumpa kino.
ai Allah nkwebaza okumpa kino. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nga nabiyullah Sulaiman alayhi salam bwayogera Allah amutunyumiza mu surati Naml ng'amugamba nti ai Allah nkusaba okkiriza ennebaza ebyengera byewampa. N'abimenya kino nawe funayo olunaku lumu oyimukozesa leero akabbiri ekiro mugende nkwebaza ekyengera ky'amaaso, nkwebaza ekyengera ky'amatu, ebigere byange bitambula bulungi, emikono gyange. Abaana bato oba batambula mu kibuga omwo asanga abasajja abatunda emumbwa, eno ewonya kino, ewonya kiri, ennyingo eziruma, omugongo oguluma, ayitako omuyite. Waliwo emyaka egijja okutuuka nga tusobola muyitako. Waliwo emyaka gijja otuukako nga tasobola kukola ki, kubanga nga byonna ebikuluma ekiro nga weebase abyogedde. Era abasajja abakulu lwagenda mu kibuga dda n'emumbwa, ng'oli mu myaka egy'ekivubuka olabanga nayo kasasiro baddugaza kibuga, yira kibabagoba mu kibuga bano, kumbe okyali kaliba. Waliwo emyaka gyojja otuukako nga buli lwoyita mu kibuga odda n'emumbwa. Ng'ekireeta ekyo kimanyi ogenda okulya byonnyini byayogera byolina, ennyingo eziruma, ennyingo zikuluma, omugongo ogutawona, omugongo teguwona. Kinsimbye mu mugongo muno bakusiimulawo wano, ajja kuvaawo ate kinsimbye amaze kuba naba myaka 3. Kakana ogamba nti mpaayo emu. Ffe ababaddeko ne bakitaffe ne bakulirira mu myaka ala n'abawo obuwangaazi, ze nkubuulira. Abaku ka TV ke bw'ati n'alaba omusajja eranga kyeyune jangu, onkoledde ebirungi bingi naye nga tunantola wa musawo oyo, ojja kuba tulina kyokoze. N'omutuuza mumawuka ne mugendayo ne muligula n'olimuyirawo. Nakubira gwe tokimanyi olowooza nno omusajja ati yatufera, nagenza okusumulula eddagala, mulimu manda gano agafumba emmere, mulimu oga nti kasita nze muzeeyi namuteresa, oba oli awo n'alaba omulala takati oyo alayika mutuufu oyo, kati gye njagala ontwalire, tuula ne mugenda, naye n'abawali abawadde. Oba oli awo nga kubira essimu, gwe kimanyi nti omulembe guno gwonna abantu bafere, nti ate kiki nti eddagala byeyatuwa ebintu tebitegerekeka, biringa kyakiwa enkooko bizingiibwa, n'abiyiwa. Ne mutambulayo emyezi nga 8 n'alaba omulala, aga nti awo nomutuufu. Gwe nga kyokolokola eki kumusomba. Ku lwaki bambi ekimukozesa ebyo alina ebimuluma tebiwonanga, ate oli byayogera ku TV nti abijjanjaba. Kati gwe omuto bw'olaba abasajja balanga ebidagaladagala olina n'obudde bwabwe, ngani awuliriza ebyo? Oba mutuufu ne waliwo tayimu etuuka ng'okola ki? Kinsimbye oyo kinsimbye omulaba oyo kasikonda atawona ebyo byonna ng'ojja kugula buli mumbwa. Musaayi muto tomubuulira ebyo yadigida budigisi. Naam. Naam. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أبي أمامة الباهلي أمن يجي سدة بن عجلان، سدة بن عجلان وعجلان الباهلي kabira muzimu ku kabira ez'e Madina, yasinga kumanyikwa na linnya lya Abi Umama. Umama liba linnya lya muwala, Umama liba linnya lya mwana wa buwala. Era ne mu bazzukulu ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam mwalimu Umama, muwala wa Nabbi, muzzukulu wa Nabbi azalibwa nga Zainab.
era twamulaba mu hadithi y'okusitula omwana mu ssala anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu umama binti zainab, yasitulanga umama muwala wa zainab, muwala wa muwala we. Then era kyolaba omuntu yerabidde ne bamujjako n'ekkalaamu, rufia al kalamu an thalatha, bamalayika abatuwandiikako bye tukoze, bano abantu bamiteeka esatu bo tebabawandiikako. Jjukira tuliko bamalayika abawandiika bye twogedde bye tukoze, birungi oba bibi, naye abantu bamiteeka esatu tebawandiikwako. Mu bo mulimu annaasi, eyerabidde akoze eki, tebamuwandikako. Singa bukya ku makya salati dhuhri n'ogyerabira totale, tewali buzibu, tewali buzibu. Naye ate wali abamu abakola ebireeta okwerabira. Kati nga abamu abaddira obugayaavu n'agayalirira ibaada n'asukka ogigayalirira, obwongo ne bugyerabira. Waliwo abakola ebireeta okwerabira. Tuteekeddwa okubanga obyesamba. Obugayaavu buleeta okwerabira. Katugambe wakwata suratul Furqan, wakwata suratul Furqan n'ogimalako notandika ogigayalirira, ojja gyerabira. Tutaddewo mbeera kugiba nga ogiraja ereme kuva mu bwongo, kiba kitegeeza ojja gyerabira. Kati waliwo bannaffe abamu nga ye kennyini y'ensonga y'okuba nti yeerabira. Naye nga kati tugenda mu mulyango gw'okwerabira, oluvunnama olw'okwerabira mu ssala, naye nga oluvunnama olwo agenda kukoonako n'envunnama endala byawunihi tabaraka wa taala. Tujja kutandikirawo wiiki ejja insha allahu taala. Astaghfiruka wa natubu ilai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.